Wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tupa kutendereza ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kumutendereza Lodiman. Na kumwebaza Ramadhan eno. Atasobozesera kuba luno olunaku baluyita embaga ya leero. Naku asatu ze tubaddemu alhamdulillah. Allah zino olunaku tubadde tululinda olw'essanyu era nga bw'otulaba tuwunyawunya ebintu ali twambadde bipya ngoye zavudde ku nnyonyi ate pya zizino si bino mbw ate omukolo mbu yazeyazisise opya tetweyazisenja za nnyonyi omanyi Yidi okkirizibwa okwambala ekintu ekipya Yidi ng'okoja musiraamu ekintu ekipya kyambale tugenda naziddugaza kyewuunyisa okuva kati tugenda kuziyiira emmere batukkiriza okutambula tukikoleze twagala tugenda kutambula kuzitta Allahumma amina kyo tutwebaza nnyo ate era neebazanya abasiraamu mwenna gye muli baserebu bannanga abasiiba oba abasibulula abasibi alhamdulillah Allah abawe kyemusingira ddala okwagala kuba kati we tuli wano olwaleero we break our fasting. We are ready to pump the baseline. Tugenda mulya. Foko ku foko naye ng'engalo ze zisinga okukola ku olwo. Kucakazangalo. Anti amasappe abantu balowooza mbu amasappe tegakoma. Era abantu balowooza mbu amasappe tegaliimu Katonda. Buli sappe ly'omanyi lirimu Katonda. Ate Katonda agamba buli kyolimu tomwerabira. Ate Katonda ayagala nnyo okumujjukirira mu bintu abamu bye tuyita ebyamasappe. Atwagala. Nina we nabadde mu ddalasa emu ne bagamba mbu ffe naddala ffe ba celebrity ffe tugenda okusooka okuyingira ejjana. Ekyo nekyo nenkikomentingako nenkitegeera. Era seeka tetya nnyo munnaye ffe tukulembedde mu maaso g'omu. Abatawuliriza ffe okusooka. Kuba ffe tukulembedde mu lulinyi oluyingira mu jjana. Mashallah taala. Bamasheeka bonna kuba bamasheeka abantu tebamanyi mitendera mwe bayita naye ffe batumanye emitendera mwe tuyita. Topic beera ng'okimanyi nti ffe tukulembedde ekkubo erigenda mu jjana. Engeri gy'obadde osiiba gwe ng'omuntu amanyi ku ddiini owatambula bagamba tosiibye rema weyatambula bagamba tasiibye nze kati nze nakoma Ramadhan bwe yatandika bwetyo oba Ramadhan nzijukira kyali wange no shidi nga nkubira nga ngamba nga ndi mwane munu nanga owaye kiri kitya ne mugamba Ramadhan katandise nsimbudde mwane munu era nze futali najirira mubende manya dakwe yasooke yange najirira mubende era unetandika nga ndina omukyala paka sita ate kyenzikiriza alhamdulillah agezezaako okusiba nga umanya abakyala naye waliwo obuntu obubakwata balina obuntu obubacokola naye nasigala ku imaani yemwe nesaawa eno mbadde njogera ne mugamba Allah yebale nnyo kuntegekera Ramadhan eno webale nnyo nakubeerawo mu kisiibo kino ate aba ategeka omukyala nga bwemanyi owange si mukazi manya si mukyala akyala agenda owange mukazi era ali waka akaza lujja ali mu kufumba olwawa olwedde nze yenyini alina olubuto ali emmere nemwe mugende omukyala namusasula ate temusuubirayo kintu kirala musuubireyo byokka bwe twava mu kidaala musuubireyo ebigo ebiganda biga ebizungu ebintu byonna bakubiraba newaba tali lubuto lwange nze mupakira emmere yekirala newaba ali lubuto kiki ennyo lwange mama nze anti nze ekire bagamba omanyi nze Sennabulya Yusufu ate Katonda owebutambala ate n'ekirala ndi musajja muganda Allah n'ekirala bagamba kabaka yatugamba awali ekinnya ng'opakirawo emiti egijjuzaawo nakyo kati tuba tulina okukijjuza wano tuli mu Buganda ekirala haki we bagikuwadde wenna ogikole byonna buli kimu kiba kikyo either you bring the product or you produce the products or yaddako ate basoma labayo ate bosoma bote eno okuva ku shidi style 1 2 obodda kwani
Rashidi tataganga mukazi. Tebyetaaga kulaga. Wezo kwa munnaye kati wagafuna. Tebyetaaga kulaga. Kogo omukolo nze nali ne best man 1 2 Topic yaddako. 1 2 tebyali byankukutu. Topic yemo muwo obugambo naye afune. Yidi Mbaraka Fadhila Taala second wano ku TV. Linda okatono. Onofuna ddi. Alina gwalaba. Era sawa Gwe ngono tuwamubuuza ofuna ddi. Bagana okukkiriza. Lwaki era bajja ne kwolwamma nga tebakkiriza balowooza ngenda kukyusaamu mbawomwe omulala. Kujamula wa topic. Ajja topic. Obadde otya ajja? Ejja. Wamma atalirire. Oli akutaka tyakakwase. Mbubaka apadde kati nina wali nange kumalako. Olaba Kenzo. Temana kulaga bakyala baabwe. Alaba topic alage. Kenzo tanalaga mukyala. Yabalaga yabalaga mukyala. Tabalaga mukazi we. Yakyala n'agenda. Alina balaga omukyala. Katugamba topic okyetegereza. Ali omu kubaddako. Ndi omu kubaliwo essaawa yonna. Mulimba nnyo mulimba. Ekyebbeeyi kyabbeeyi omukyala wa topic nange saagala amuyise mu kamwa. Mwagala omukyala ensi yonna yonna. Katubuleko erinnya limu. Salaamu alaikum. Gyendi muzeeyi. Ekisiibo kituyisizza bulungi era otulaba tunyirira tunula. Nze Muhammad Sali. Linnya ssebo nnanda lya mubaka mulamba. Sallallahu alaihi wasallam. Si byakusaaga. Bulungi nnyo ekisiibo era twakimazeeko era mwe bali kusiiba basiraamu bannange. Nnyo. Ate tekirina tikitukozeeko ndoza mutulaba. Tuyinza n'obbazika ensusu abawagize abatulaba. Abawagize abatulaba eyo naddala abaasiiba ewaka nga tebaasiiba Ramadhaani. Tusobola okubawa ku nsusu. Tusobola obbazika ku matama ku nsusu aye ne tubazika n'emiceere kuba alhamdulillah Allah nakyo yakitugemulidde ewaka evvumbe liwunya. Tugenda kukyakazangalo. Tugenda mu mikono. Abantu abasinga baserebu naddala baserebu tulabagamba bugambe tusiiba naye nga tebasiibye. Bali okikakasa ngaani tubuulireyo mumumanyi naye kale muteebe yaani oyo musajja we amumanyi amwogere. Ekisiibo kikkirizibwa okuba endongo naddala ng'oli ani gw'obadde olaba ng'akuba endongo oba okuyimba kale. Anti Katonda Allah yagamba yonna gy'ojja riziki ye just kasita tomwerabiranga omulipotingako otya. Era Allah agamba nti nno this fire into the land after prayers and seek for his bounty. Naye jukira nnyo omujjukire nnyo Allah. Si kyenyiza okugamba nti kasita obanga munnange Allah yamanyi nti gy'ojja riziki yo. Nze Allah mujjukira buli kasera n'emba nzigyamu essaati ogenda mukuba endongo okube njijjamu ne nga bismillah Allahu akbar Allah mbeera naye. Babuze ekirala. Allah tuba naye. Ramadhani eri mwali mu covid eno covid kibayisiza mu. Tetuyinaawo ansa. Allah subhanahu wa ta'ala n'ensi yagitonda. Era sigera ko matera Ramadhani ewedde ebintu byewunyisa. Ate twali oba bagagga nnyo. Nene ate Allah era kyatukoze tuli bagagga kuba obulamu bwe buki bwobugagga. Allah yatusobozesa okubeera muri Ramadhani ya covid nga masiki tekuva ku muki kumumwa naye kati ogisesetulako n'ogikuba mu nsawo. Allah yatusobozesa Ramadhani ewedde ne tubeerera nga tusiibulula oba nga tusiibulukuka nga twebaza nga tusabira ne bazeeyi baffe bonna abaawummula ne Ramadhani eno era tuzeemu kyekiseera kyekimu n'addamu n'atuteeka mu katiba kekamu era tusookedda ne tusabira bazeeyi baffe n'abalwanirira obusiraamu abajungute mwenna gye muli ne tusookedda ne tuteeka n'edduwa ku Sheikh Nuh Muzata yonna gy'oli Allah amusaasire ne seeka waffe wasalamu Seeka Kalisa Allah naye amusaasire buli kimu ne tusabira ne Uganda yonna ate Uganda Allah yagisaasire ate yo Allah agisaasire nnyo kuba kuva jjo Uganda si nsanyufu esanyuse leero. Okay, Kabaku.
wamala okwanjula ekigwa ekisibo kiwedde kiki ekiddako ekiddako era ziyuzo ngaera mwala babiri bitambula mubeere ku update bingi bibulowinga bingi bijja kati olwaleero ntayo n'oluyimba okubagamba mbu nno we are on the beat. Twafunye information nti mugenda kukola buli mukyala ne mukyala ogenda muyingiza mu nsiko y'emyembe. Olwedde mukyala wange kolabo yange mwakola dda kolabo olwedde twakola dda kolabo Kabakandi Jazira kati temusubirayo kolabo ndala si muyimbi talibeerako nabyakiyimbi mukazi tamanyi na vaasi gyegwira ye amanyi ekintu kimu kyakuyita kiyisibwisi mu kamera era singa wano mu maaso tubadde waka abadde asala kuba ye kyamanyi kyakusala busazi kamera okujjako nga waliwo ekiyinza okyukamu nyinza okwekuba nenkolayo ka surprise nga we nalabye ono omukulu we seeka wange kamutole ne ku salamu alaikum watullahi wabarakatu omukulu Sali nyinza okuba nga nange nenkolayo ka surprise nga omukulu Sali tomanya inshallah ne muyisaako mu kamera yasiiba Sheikh Umaru njegezezaako n'okumukubira kati olwaleero naye biidhimillah abasiraamu bonna kale tugozese n'okulowoozaako kuba ye Sheikh wange ekyase nawulira Sheikh wange era abakola emikolo mujumbire Sheikh Umaru alabika alina edduwa gyayisaawo ne binyuma alina edduwa gyayisaawo ne binyuma Sheikh Umaru obusiraamu tebugeraageranya kyovula bwe tugenda musiraamu tosobola gamba mbu kushirisayo ne Kabakani asinga osoma Quran obumanyi tebukoma obusiraamu tebuliko bulo mu kumanya buli omu okumanya kwe kukoma n'omulala waatandikira oba we kuli n'omulala waali kati ku Sheikh Umaru ne Sheikh Ata olwedde bonna baliko Sheikh Allah yabagemulira bonna amanyi Quran eyo kati awo nenvaawo kuba ensonga yaabwe erimu eggumba nsobola ogiwa amakulu n'okutu bamasheeka bonna bonna gye muli mu ggwanga mbebaza nnyo mbebaliza ddala mwebale nnyo nakutubuulira ddiini eno nakutwawulira Katonda nti celebrity yagenda osooka okuyingira ejjana era gye muli eyo bayimbi bannange mubeere nga mukimanyi mwe musooka mu mulyango kuba mumanyikiddwa era bwe kiyimiridde Allah agenda kusooka kuyita mmwe Allah bw'aba akuwa obwasita alekerera bonna kyogamba ku kyalo ky'empigi lwaki sidi yesita lwaki mu mpigi yonna lwaki sidi stayiro yesita lwaki ebutambala gyenva lwaki nze sita lwaki omukulu emasaka gyava lwaki yesita Allah era bw'aba yakugemulira ekitiibwa ekyo Allah bw'aba yakugemulira ekitiibwa ekyo manya ne ku lunaku lwa kiyama lwennyini olw'okugenda walimu gw'osooka era n'essaawa eno newe babaga bahijja oba humura tebasobola zigabira ebasooka ffe wana abasanaga shidisa eno genda wali mu maaso Yusufu tuula wali salidda wali munnange ebitiibwa biva wa Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'abigaba ku nsi ne ku nsi kuno tusobola okwetegereza Allah yateekako n'ejjana nga weeraba bwoti gwe n'olaba nga ekkubo tannalikuwa gwe ng'olaba wallahi tannaba nakuteeka mu jjana alhamdulillah ffe nga bwotulawo wano Allah yateeka dda mu makubo agagenda wenyini Sheikh Kibate yavuddeyo n'agamba mbu mwaswaza nnyo obusiraamu naddala mwe abayita mbusima abasiraamu abaserebrity nti obino byokujja basuutasuuta tebakyabiddamu n'okuddamu okubawa ogenda okuwummula Mecca tebakyaddamu bikola lwaki eyayogedde ekyo ekigambo alhamdulillahi rabbil alamina sigenda kumuwa komenti naye kanjogere ku komenti nga yaffe seeka munnange Allah yatukkiriza batusuutesuute wakijja agamba nti eddiini terikkirizibwa kuyimba mu busiraamu eddiini terikkirizibwa kuyimba alhamdulillahi rabbil alamina eddiini tekkiriza na nviiri zino naye tekkiriza na kuyimba naye tulina ensonga ennene ennyo ng'abantu balina yirizi mu biwato nga tukyalwana bazijjemu abantu bali mu shiriki tukyalwana bamuveeko nga tuli ku kintu kino ekitono ennyo eky'okuyimba oluyimba olw'eddakiika 3 nga tukyalwana ku muntu eyesibye yirizi mu kiwato eri muli emutugwe emufuukidde ekizibu agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala nga twogera kasonga akatono ak'enviiri zino nagendako olumu nembuuza ku Sheikh njagala ombulire ku nviiri zino Sheikh yaŋŋamba byabalema okuddamu ne basirika ne balinda kutubbegwe ne baŋŋamba ne banze ebbali ne baŋŋamba Yusufu tulina ensonga ennene nga zino enviiri zirina ne saluuni mwe bazisalira enviiri tulina saluuni mwe bazisalira
naye tetulina irizi gye bazisalira. Singa batukolera ne saaluuni ezisala irizi ne ziva mu kiwato ne tusala obunnanfuusi obutayagaliza, kuba obutayagaliza bwe buvuddemu n'ezo zonna ensonga ze muwulira mu busiraamu ze zivuddemu ezo ensonga, naye nga biyidimira kati nze bampawumura MP we Butambala, naye ate ennyonyi tezisituka. Yali ansuuta, yali anjagaliza. So seeka akakawaayiro kabakwata naye tekakwata fewa n'abasatu. Ye yagamba tabalumba wabula jasi yasoma Kurani mwekiri naye tuddeko ku nsi tutunulire mwana Adamu bw'ayimiridde. Kuba aya zonna zakkira ku mwana Adamu. Aya yonna gye bassa bagisiza ku ffe. Aya teyakkira ku nsolo. Yakka ku muntu. Era omuntu bwe yali atondebwa ebitonde byonna ekitono kyemmanya alhamdulillah bazayi bange kyebanze buli kitonde kyakuta makulu ne kigamba ya Allah olese eki kino. Mwana Adamu bamukolera n'emmundu emukanga mwana Adamu bamukolera ne Kurani nga kye kitabo ekyasooka okukka. Mwana Adamu bamukolera ne Bayibuli ne bamugamba ebyo bye bobolwanisa ku nsi kuno ne bamane olw'obwongo obungi ne bayiya n'emmundu muvemu esase pa asobole okugugumuka agenda asome ateeke mu nteeko. So seeka mwana Adamu tawulira. Mwana Adamu tawulira. Obubaka seeka njagala nkusinkane neyongera okumanya obusiraamu ate mashallah nkwagaliza idi ennungi. Ate era kirala nange nkimanyi seeka weegomba mashallah okusinkana omuntu nga nze musiraamu agenda kuyijja oba omusiraamu agenda ku direct agenda mu jana nange weekubye nange akafaananyi bidimira. Nkimanyi ebifaananyi tebyetaagisa mu busiraamu naye for remembrance nange mba njagala nkuteekeko mu ddiiro. Anti si buli kintu nti nno tukiriko ezo nsonga za si za ggwanga ensonga z'entebe ate ffe tulina ensonga zetulinanga za Allah zekola mu ofisi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Era emisango kati essaawa eno gye nnina gya Allah subhanahu wa ta'ala mpeereza Nabbi sallallahu alaihi wasallam era nkola mu ofisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nali naye ndooza kibuga emyaka ndooza nga 10 bintu biyise era nga bwe nagamba mbu saabisuubire eyo twayitayo dda eyo twayitayo dda. Ate zeze nyini nze nyini bwontunulako nze ndi invitation card enambe kiringa bwe nakola nange omukolo nze nange saamuwa card saamuwa kuba nali simuyise buli kintu. I'm a Ugandan citizen and I'm a Ugandan property and I pay VAT, I pay revenue, whereas I'm recognized. Kadi sasobola munaye nange nga naye bw'ataafuna budde bumpa kadi nange saafuna budde bumuwachi kadi. Ate ekirala munange tuli mu kaseera akazibu ennyo nga abamu ku ffe kadi tetuzaagala nga twagala nnyo edduwa okusabira ensi yaffe. Era nsanyuse nnyo abasiraamu bangambye olunaku olwajjo lwadde lulina okukwatagana ne Idi nekyayi tetusobola Idi entebe omanyi waliwo ensonga tosinga busima za kulayira mbusima yazaki ebivaamu dansi toli muna Uganda. Ndi muna Uganda naye munnaye saagala abantu banyigiriza abantu sayidde mbanyigiriza ne banyigiriza. Ate ekirala kiri n'omuntu waaba agenda alayira Kwaga okusiba kuyisiza kutya. Nze mpise mulungi nnyo era mu kusiba kwange ne family yange era ndi musanyufu nnyo still. Era nga wondaba kirungi omuntu abantu omulaba
ayambaddenga bali bagundi waddira ddala mukuza ate kakati ono mwana ali omwana wange ono mwana mulenzi ate omwana omulenzi kifaananyi ki nina omuyigiriza byakola byekola byalina okukola alina otumitinga ng'akyali mwana muto alina mitinga kabako amitinga topiki omwana mugambe aba anko ate nga alina okuyingira amagye ng'akyali muto abantu tebalowooze nti musically wagwa nodda mu baana kakati tebanzaala Toyinayo wuwo mwana. okay wamisoka obaganagwa ani ebintu byokuyimba teri yantu byakuyimba okimanyi kali akayimba kawasooka okuyimba kaali kako akokubira bagezi ne batandika wayo akalala nzokka gono yatandika bibye kintu kyonna kubensonga teri yansi teri yantu bintu byakuyimba n'ekirala kankikoneko ekyo ey'ensonga mwebale nnyo bawagizi butatuma nnyo bayimba ennyimba naddala nze nawe tebajja zikutuma sagala kuntuma mwebale nnyo butadde okwo kututuma nsookera ddala okwebaza abasiraamu bonna gye bali n'abantu mwenna abasibuludde abasiraamu omukulu John White webale nnyo kusibulula abantu basiraamu webale nnyo kusibulula basiraamu nze mbeera munyonyo alhamdulillah bahaji mwenna mbalaba mbatolera mwenna ku salaamu haji isma salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh naye ono omukulu gwenjogerako kansuso omukulu John White abadde ennaku zino ateekawo embeera ate weewuunya ne okwambala ekkanzu anyuma abanga Sheikh Makutumu yennyini oli okuva eri ebuwalabu era nali mpita okulaba menke lwankubadde menke saamulaba nali njagala mutwalira omusajja omweru akakase mama wa mwana abamulaba saagala nnyo ensonga za mukyala wange za family ziteeka ku media kuba kati ennaku zino banoonya bakyala b'abantu bajja kunkwanako omukyala wange wakola kenso jjukira wuwo naye erinnya lyo lifaanagana ne gwe bakola ki gwe batwalabeereyo kantwala oli sopola bawange saamuzza okuva ku kidaala saamuzza abali mulaba akabako barema bo ne baleeta abantu babe gwe tobyegomba naye yatulaga ebyakabako birala n'ebyange birala kabaka alina protocol ze nene protocol zange kiringa kati protocol nga 8 baali bazemu mulabako shegeera so wange mukyanga mufuna nemuteke waka ndya bulya ttooke gwabafaana ntya ekyo ekugambye saagala ombuuza ebintu byotamanya nga mbitandika era ojja kundaba nga ewandaba era nga nkoze ki gwetobako kyoŋŋamba ya music nze mmanyiwe nabiddamu oluyimba si kibajje mbw alina okgenda mu kibira atemu omuti era ojja kundeeka waliyo nga nsana okuyimba waliyo bajja oluyimba lwalinda bulinzi ate bagabina okugamba mbu obusiraamu tewagala buti lidi etuuse kale ewedde kiki kyozzaako byonna bitambula era nga bw'ogenda eri n'osangayo nozo n'osangayo era ojja kumusanga oba ndi kagaali oba ndi mu Amerika ojja kumusanga covid yakuyisiza ati bulungi abasinga bakaaba abayimbi gwakuyisiza bulungi bakaaba balina ensonga zae tibakaaba ate balina nakaabira bantu bakaabire Allah subhanahu wa ta'ala tegedde nebabakoko bakaabira ekyekugambye mbu gyotali nga mbitandika tobuuza ko gye binaggwera